abatulaba abalaba Bukedde TV mbebaziza nnyo okugoberera n'okulaba nga programu eno y'emboozi z'omukenkufu buli lwa Sunday ssaawa 7:30 gwasoose otulaba oli wa mukisa era ng'olusuubiza nti tokoze ensobi programu yeyo yennyini ekyusizza ebiseera by'eggwanga lino naddala mu mbeera y'okuyiga n'okumanya ebintu nga bwe bitambula mu by'enkulaakulana eby'obulimi n'ebyokufuna kasente. Kintu kikulu nnyo. Oli yakugamba Money Beats Gonzaga sente bwekuba yakuba nnyo ne Gonzaga n'agonda. Nawe olina okwerwanako kulaba nga naawe ofuna kasente. Yeno programu gye tukola nga tukuzigira ebyo ebitambula mu nsi yonna. Oli yakugamba kavugiddewa kati gye kavugidde eyo yonna tukulagayo nawe n'osobola okwekulaakulanya. Era mu mbeera y'emu programu eno twagiteekawo okulaba nga tuddamu okwekiririzaamu naddala nga ffe bannayuganda. Seera bingi nnyo tubimaze nga tubyonoona ne tubeeraawo akasente ne katuyita mu ngalo. Naye nga tukimanyi nti obudde tulina obukuuma, obudde bukulu nnyo. Kyova olaba ntera okugamba abantu akaboozi ak'ebisolo bina. Ekisolo kye bayita omuntu, ekisolo kye bayita endogoyi, ekisolo kye bayita embwa ne kapa. Ebintu ebyo byonna ebisolo ebyo Katonda yabiwa okuwangaala, n'abiwa okuwangaala myaka 3 buli kisolo. Naye Katonda bwe yali anyumyamu ne ku bisolo ebyo, ekisolo kye bayita omuntu ne kimugamba naye Katonda oli muzibu, zesobola kuwangaala myaka gye gimu nga biri ebisolo ebirala. Ebisolo ebyo byo bitambuza amagulu 4 naye nze ntambuza amagulu 2. Bitambula bikomba ettaka naye nze ettaka nditunuulira obutunuulizi ne mmanya nti waliwo ekinnya sijja kuyitawo. Munnaye Katonda n'abuza ebisolo ebirala nti mukkiriza okwongerawo no emyaka. Ebisolo biri tebyali bibi nga bimwongera emyaka 2 kubanga Katonda yali mugabi agaba bakyenkanyi. Ebisolo byonna yali asazeewo biwangaala emyaka 3. Naye munnaye ekisolo ekyasooka okwongera emyaka gyakyo omuntu kyali kisolo ndogoyi. Kati omuntu ye emyaka gya 3 yagimala akyakala bukyakazi kudigidda kukeesa budde, naye ate obudde ne bumuyitako kati n'agenda ku myaka giri emyewole emyaka 2. Jjukira ebisolo biri byonna byasigaza emyaka 10. Ekisolo kye bayita endogoyi, embwa ne kapa ebyo byasigaza emyaka 10. Kyova olaba ebisolo ebyo tebisobola kuwangaala kusukka myaka 10. Si kyangu okusanga embwa ewangadde okusukka emyaka 10 oba kapa oba endogoyi. Kakitegeeza ffe emyaka gyaffe 3 egy'obuvubuka twagimala tugyonoona. Omuntu ava nadde eri ali mu betting, ali mu kuteeba, ali mu kutega bumasu. Genda okakkananga emyaka gigenze 3. Kati emyaka 3 wakati wa 3 n'ataano egyo emyaka 2 gye twewola ku ndogoyi. Omuntu yafaanana endogoyi era ogenda otunulira abantu abali wakati w'emyaka 3 n'ataano nga emyaka gye yagimala agyonoonye abanga kalogoyi adde nadduka no omusanga mu paaka, ava mu paaka empya n'adduka mu nkadde, n'ava mu nkadde n'agenda mu Kimombasa, n'ava mu Kimombasa n'adduka paka Kamwokya, ensi muzunza era abamu bamuyita Professor Zunga buzunzi. Bwebityo ebintu ebitambula kubanga emyaka gya 3 yagonoona g'ekivubuka. Then waweza 5 wakati wa 5 n'ensanvu egyo emyaka gya mbwa. Aba mukambwe nnyo ng'embwa boggola bubogozi. Omwana wa musaba school fees amugamba bonze sente nazijja towalabye sente zagudde mwala. Yanza n'okugamba sente ze zakulukuse enkuba yatonye n'ezitwala. Era mu mbeera y'emu omusaba n'omunnyo n'aboggola bubogozi n'agamba gwe omunnyo mugunywanga caayi. Gy'obeera nti omunnyo baguteeka mu caayi. Bwe bityo bwe bibeera. Omuzadde aba mukambwe nnyo era n'abaana baba bamutya. Abasajja bwe batyo n'envi ze bazizze baba kinvinvi. Kati w'emyaka 7 n'e9 egyo emyaka 2 amalala twagyewola ku kapa. Era ogenda okulaba ng'omuntu amaanyi gamuwedde abanga kapa atambula 1-2 asonooka busonoosi. Ate aba ayagala nnyo amata. Amata n'ennyama nga ate n'amannyo talina. Genda okkakkana akolima abaana ab'e Kampala
ne batampeereza ku nnyama kyokka talina namannyo ebintu bwe bityo biba era bukaseera gukimu bannaye miawo abaana b'e Kampala miawo ne batampa mata ali mu myaka gya kapa mu linnya Wagosi era gwe alaba Bukedde TV nkugamba nti olina okukolerera nnyo emyaka gyegyo ekivubuka abavubuka bano benda abali mu doyidoyi essaawa tukole tuleme kufaanana bisolo ebyo tuleme kufaanana kapa tuleme kufaanana mbwa na ndogoyi tubenga bana abasajja Abamerika abavubuka balaba Zuckerberg bana bato tebana kuweza myaka 3 oba bakaweza emyaka 3 ne ba billionaire bakozeseza emyaka gyabwe gy'ekivubuka bona ba Bill Gates yagaggawala muvubuka bojjukira nti Warren Buffett yamuyita mentoringa kintu kikulu nnyo okwekuumira ku mikwano egizimba era ng'omukwano oguzimba emboozi y'omukenkufu egy'oli mu kulaba essaawa eno nzayogera naawe siri mulala ndi y'omukenkufu yennyini Julius Nyanzi ow'emboozi z'omukenkufu era nga gwasoose okutulaba nkugamba ntuwandiika mu Bukedde omuko 16 buli wosangangako ekirala naddala ku lunaku olwokusatu omanya Bukedde oyo balabika bamukipudde kubanga omuko 16 kubaako mboozi za mukenkufu ng'era twayogedde ku butto wa flax nga tulaga abo abamaze okulima ogattako otya flax oyo mugattako omutindo flax yono nakugamba obukola buno nabo buyina emigaso Abangereza mwe bakolangamu engoye za lineni bakolangamu engoye za lineni era Abangereza baamuleeta ne bamusimba ekabaale naye olwokuba nti baali tebatwagaliza baagala tubeere mu myaka gya kapa n'embwa n'endogoyi tebaatubuulira nnyo kugenda wala naye ffe tukugamba nti flax ono mulime obusigo buno akakebe kano nakugamba kasimba eka emu ojjamu kilo 2 ate nga akasigo ka mutwalo akacupa ka mutwalo lwaki tokalima mu nkuba enetonya golinda bidde byerubaga onaabiwulira kubanga biyinza okuba nga byatalaga nga tojja biwulira era mu mbeera yemu olwaleero njagala njogere ku kirime ekirala ekirime era kyengendo basomesa mu Great Sundowner jukira abanajja mu Great Sundowner abali bazzeeyo bo bagimanyi gwe omusomo oguggalawo omwaka amanyi omukenkufu mbeera mu misomo mingi nnyo era mu abatera okubeera mu misomo tebasobola kwogera ku musomo erinnya lya mukenkufu Nyanzi Julius ne litavaayo oba Prof Bioresearch nebanga ebuzeewo naye ng'omwaka guggwako tutegeka omusomo saabasomo gwe bayitadde Great Sundowner kwegamba omusomo ogwo tusuula enjuba abaaliyo omwaka oguwedde mukimanyi bulungi nnyo the Great Sundowner kati omusomo ogwo tugugenda kubeerayo nga lumu omwezi ogw'11 ngenda kuyigiriza abantu okugatta omutindo n'okumanya ebyo ebintu bye banyooma era nga omwaka guno ngenda basomesa ku black pepper okumulima ne flax nzize mwogerako nnyo naye era mu musomo gwe gumu gwe naawe atalina kasente ab'omwaka ogwedde bayiga okukola eddagala ly'engatto nalina bakwano bange abakasiita baali bakaseera nga baŋŋamba omukenkufu ebintu bizibu omugagga omuwano gwe bakkiriza okuleeta eddagala ly'engatto omugagga oyo tetukola kasente nabagamba baasi musirike temufaayo mwine olusenyente tetulina mwine ebizigo tetulina mwina butto tetumwina mubigatte ne parafini mukola eddagala ly'engatto paka nakati abo bakyatenda naye gwe naawe omwaka guno tugenda kuyigiriza okukola aftershave tugenda kuyigiriza okolera ewaka okola emitunsi egyo girimu ssente nabakwano bange bangi nnyo bakyeruppe balya mitunsi ate myangu nnyo okunyika nsigo mu mazzi agabuguma n'ozijjamu n'ozaalirira ku butimba obwa stainless steel n'obikkako ekigoye ekiddugavu emitunsi egyo ne tugikubamu ensaano genda ddala abakyala basigala ewaka kye bayita home cottage industry ngenda kubayigiriza era ngenda bayigiriza okukola ennyama okuva mu ffene temukiwuliranga nako kubanga temwagala kunoonyereza ffene obadde okimanyi ffene omuto bw'omuteeka mu butto w'ennazi akola ennyama kati mwe ba vegetarian gbe bagoba ku nnyama nammwe abataagala kulya kintu kirimu musaayi mufunye ekyokuddibwamu the first of its kind in Uganda gwe mulundi ogusoose webityo bwe bibeera emboozi z'omukenkufu bwe zibeera so nga lumu November tosubwa bintu bingi nnyo byengenda obbasomesa naye nga kimu ku kyengenda obbasomesa ye black pepper
abalaba program ya black pepper sabiti 2 emabega nabasomisa emigaso egiri mu buto wa black pepper nembagamba nti buto wa black pepper avuga eddagala buto wa black pepper abayindi tebasobola kubeerawo nga tewali buto wa black pepper era mu mbeera eyo olwaleero njagala mbayigiriza okulima black pepper mufune ku ssente namwe mulage waaka katuwumulemu katono nnyo komawo n'emboozi ya piripiri manga gwe mumanyi nga black pepper.